tukoyo kutuwuddisa. Bannayuganda bakoyo bafuula abatategeera. Bannayuganda bakoyo enkola yammwe. Oli mukambwe. Bannayuganda bakoyo. Naye bannayuganda mubafuulira ddala basiru. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muli mutya abasebo ne bannyabo nate kansweti muli bulungi. Nze Kalyesuubula aka Big Bro Jamal owe Nakaseke jibanzaalo ogutali musango ndi mutabani wa mubuulizi. Obuulizi ali atya? Obuulizi talina tabbu. Ne mukyala mubuulizi. Mukyala mubuulizi. Tukutumiddeko nnyo mukyala mubuulizi mu ngeri ey'enjawulo. Myaka 45 ate nga nze first born. Ng'afumba. Nange saa yonna ate oboloza mba nyina emyaka emeka. Myaka 45. Ng'afumba ate nga nze first born. Wa mwana mwesatu aba yalwawo nnyo okuzaala. Laka oya Esther ona lebuuza kuba tulaba. Abatulaba abalungi njagala kubeebazaako yonna gye musinzira okutulaba. Mwebale kulaba channel yaffe eno, mwebale tugoberera ku nsonga ez'enjawulo, mwebale kwagala Big Bro Jamal, mwebale kutwagala ate n'ekisinga obukulu mwebale kukola. Nabagamba wano nti obulangira bw'omunaku kwekolera. Twongera okukola buli omu w'olinywezaawo akalimu ko kanyweze, kakole mu ngeri eri smart, bakasitoma bakwate bulungi, otambuze obulamu kubanga akalimu ako ye maama wo ate era ye taatawo. Waliwo enjogera egamba nti omwavu ayagalwa nnyina. Nnyo. Kakitegeeza nti olina okulwana ennyo obwavu obw'emu. Ate n'ekirala waliwo enjogera endala era egamba nti obwavu mpologoma. Bw'otagidduka oba bw'oterwanako egenda kukulya. N'olwekyo tulwane nnyo okukola tubeere nga tulina akasente mu nsawo. N'ekirala Mwami Jamal, omuntu alina ku ssente omala gamuvegesa bya kisiru mumulisa nguzi simanya biki omuntu alina ku ssente aba n'omutwe ogugwe. Omuntu ng'alinamu ku ssente aba n'omutwe ogugwe, aba yeesobola okwesalirawo ku nsonga ez'enjawulo. Sigamba nti basookemu aba mwangu wakugulirira nedda. So tulwane nnyo obeemu ne ssente ezizo z'okoledde. Webale kutulaba, njagala okubuuza ku Onalewo Kibotodde. Webale nnyo okundaba n'okulaba Onalewo Nakawooya. Mwenna gye musinzira okubanga ate mutulaba tubaagala nnyo. Bwe weeyagala okulanga nange genda mu inbox simuwa eri awo. Kampani yonna oba yaaki oba yaaki kasita otabeera waaki ufere nanga batuufu ekyo kikulu yangu tulange ne online TV yaffe. Webale nnyo webalire ddala bobulango bwe mulabaawo bwe basajja abasazeewo okumpagira mu mbeera yonna oba oli we Nakaseka oba ali waawa n'akwata obukadde bwe n'agamba kankuwe mutabani ogende naawe weeyiye. Kale webale nnyo webalire naawe jangu otuwagire kati naffe tusomese abaana tegedde kuba kuno gwe mulimu. Onalewo tugenda kwogera ku bintu nga bibiri. Actually ndowooza waliwo emboozi ennaku zino etambula ebintu byaliwo ku lwa kusatu ku FDC then netulaba nga bannabyabufuzi mwesika amataayi ebintu bitabuse. Engineer Patrick Oboy that is the president wa FDC right now. Yes. Patrick yavuddeyo n'ayogera n'alambika ensonga twadde mu lukuŋŋaana ku FDC ate waliwo yasinze
eyasinze nnyo okulya obuuka Nandala Mafaabi that is oyo ye Ssaabawandiisi wa FDC nti n'alangira abasajja ebintu najja ebintu bye tubadde tutamanyi obuuka tumanyi oba bituufu oba si bituufu naye wali omukka tewabula muliro n'agamba yasokedde ku Ibrahim Ssemujjunganda muyina ebintu bya buwumbi sente muzijjawa nadda ku Erias Lukwago Meya n'amugamba olya mu lulime ne muluzise ogenda mu State House n'ojjawo sente naye n'ojja n'otubuzaabuza mwagala kusula kibiina kyaffe tulabawa POA tulabawa FDC tugirabawa ebibiina ebiwabula gavumenti tubirabawa kubanga olwaliro FDC ekibiina ebimu ku bibiina eby'amaanyi ebiwabula gavumenti wekiba nti bitandise okweyuzaayuza okuviirira ku President Ssaabawandiisi okitegeera ne bammemba abakuukutivu be tumanyi ba Ibrahim Ssemujjunganda ate nga naye mwogezi wa kibiina Erias Lukwago ne bavaayo ne bamugamba enyumba gy'ozimba simanyi yagambye oba ku luguudo kyo Masaka Road. Enyumba eyo yakawumbi like mutandise nga mmwe bannabyabufuzi nti waliwo n'embeera etandise okuba nga mwenoonyerezaako nti twandirowooza ffe bannayuganda nti ate mwandifokasinze nti kati mukyuse obukulembeze mu mbeera eyo okitegeera kakati ate mutandise kweyuzaayuza onalebu kiki ekigenda mu maaso mu byobufuzi bya Uganda kyannaku nti embeera kati we tuli ekaabya amaziga mu ngeri nti ekibiina ekimu ku binene mu opposition kituuse mu mbeera eriwo before nga Secretary General Nandala Mafaabi ne POA President w'ekibiina tebannaba kuvaayo kwogera bino Mwami Ibrahim Ssemujjunganda omwogezi w'ekibiina ne Mwami Lukwago ne tiimu n'abadde nsoma tiimu nga bwe kwabaddeko n'ababaka aba parliament abali mu parliament eriku kati n'abalala abasentebe b'ebyalo okuva mu ggwanga lyonna basooka kuba lukuŋŋaana ku sharing hall ensambya ebalaga nti Mwami Nandala Mafaabi ne POA nawuliddemu ekyokulondeera Mwami Nandala Mafaabi ne POA balina ssente ze baafuna wali mu kalulu ne bazireta mu kibiina tebaamanya baazijjawa tiimu ya Mwami Ibrahim Ssemujjunganda Ssaalongo Erias Lukwago n'ababaka ba parliament abalala n'abakulembeze ku byalo ebyenjawulo mu ggwanga lino abakutwala FDC nga bali ku sharing hall baalumiriza Mwami Nandala Mafaabi ne Mwami POA nti ssente ze mwaleeta mu biseera bya campaign ezaali empitirivu kumpi buwumbi bimeka mwazijjawa baalemererwa bategeeza ssente ezo zaavaawo era nga zizze kukola ki mu kiseera kya 2021 twabeerera mu kalulu nga zivaawa oba nabo bali Mwami Ibrahim Ssemujjunganda nga babuuza Mwami POA ne Mwami Nathan Nandala Mafaabi ssente mwazijjawa babuuza President ne Ssaabawandiisi ssente zaavaawa tezibanga zezaagala okuyuzaayuza ekibiina tezibanga zezo ssente ezaabaweebwa mukole olukujjukujju otwala ekibiina kyaffe eky'FDC mu NRM ng'okutyakawe kugamba nti tetwagala kulaba FDC yaffe ng'ekutte ekkubo UPC yasooka okukwata ne Democratic Party yakwata tetwagala kulaba mbeera eyo mutunnyonnyole ssente zaavaawa tugudde mu lukwe lwammwe nti mwagala twala kibiina kyaffe eky'FDC mu NRM then bano ne balyoka bavaayo Mwami Nandala okulaga nti nammwe muyina ssente zemukola ki zemufuna muyina ebizimbe bya buwumbi muyina ki ozimba wano ozimba wali ebyobugagga byolina bingi abantu bano tebatuula ku panel tebukya ku makya ne mutulanga netudde wano eno netuteeseza ekibiina fe kitulowooza ffe abali eno emabega nti before nga tebannaba kwejjerayo mafumu nti ensonga ezo nga tebannagenda mu mawulire lwaki zivuddeyo lwaki tebasooka kutuula oli bw'abuuza ssente ozijjawa ono asobola okujja n'amunnyonnyola kubanga ekyo kiraga kifaananyi kiri ebibiina by'obufuzi ebirala bwe kyandibadde bandibadde batuula naye okusinziira ssente Mwami Nganda zaayogerako ebbanga mwe zajjira kirabika bagezezaako okulaga nti okuteekawo embeera y'okugerezeganya okuteekawo embeera y'okugumiikiriza abantu bano babannyonnyole ssente baazijjawo kubanga ssente ezoogerwako zajja mu kalulu ka 2021 nga baziwa FDC CFDC baziwa Mwami POA President ne Ssaabawandiisi Mwami Mafaabi baziwa bantu babiri ne bazireta mu pate
Of course singa zali za party nga ziri makubo matuufu abantu aba bali bazetiso zireta bamwami nganda bakulaga nti bali balina okutunyonyola mwami Ssemujju abuuza ng'omwogezi olwo nga mu FDC akwatibwako ensonga nange mama mu FDC mbu ngemmanya ku sente ezo nange nyina olukusa okubuuza sente zavuddewa zazze kukola ki babannyonnyola gye bazijje obuzibu bwavudde ku kuba nti tebabannyonnyodde waze gikoze eki gyezivudde obuzibu bwe bukola ki bwe buva nakati saawa eno era mwami Nandala Mafaabi bwe bavuddeyo tebagambye nti sente ezoogerwako mwami Ibrahim Ssemujju Nganda ne banne zino zava wano zajja kukola ki bo baagala kumanya sente zavaawa era zajja kukola ki ne still answer tebannagiwa bano ate era bazze nga nabo baakuzinga bano tinammwe mwina nammwe gye mujja sente awaki awalala okitegeera mu kifo ky'okujja ne muba answer nti bane sente ze mwogerako zaava wano za makubo matuufu lindakoolalevo bali we baabuuza esente muzijja abantu ne bataddamu ne bano kwe kuzzaayo omuliro nga nabo baakuzinga bano mujje sente nammwe mutugambewo naye nga literally mu nkola entuufu ekiwaayisha mwami Nandala Mafaabi ne Power bandize ne bannyonnyola eggwanga tubana esente ezoogerwako mwami Ibrahim Ssemujju Nganda ne banne twazijja wano zaali bwe ziti zajja kukola kino ekitannyonnyoddwa so kyannaku nti tutuuse awo bannayuganda tubafuulidde ddala abasiru tubafuulidde ddala abatategeera bawaddeyo obulamu bwabwe abaana bassibwa enkya n'eggulo nakati abamu bakyali mu makomera basiwa olwakuba nti nno balwana okulaba nti banunula eggwanga okugijja mu mikono gy'abannakyemalira okugijja mu mikono gy'abadictator naye mmwe ne mulaga nti struggle mugirwamu oluki olukwe sente muzira muzijja eno mweraremu muzijja eno tetunaako kasoba bituufu naye bulijja wali omuka tewabula muki tewabula muliro so essaawa etuuse ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ebirala ebikyali obulungi ebitanatuuka mu mbeera ya FDC okwerwanako okuyigira wano kino ekiri mu kibiina kya FDC ekitandiseemu kireme tuuka ate kireme tuuka mu bibiina biki birala kubanga eno embeera si nnungi ekyamazima eraga obwannanfuusi eraga obutali bwesigwa eraga okukozesa abaana b'abantu kati onalebonakawe awo mwami Mafaabi Nandala Mafaabi weyaviirideyo n'alangira meeya Erias Lukwago n'amugamba olya mu lulime ne mu luzise yabadde asinziira ku ekyo era katugambe nti yabadde asinziira ku ekyo kubanga bw'ogamba nti nno totubulidde sente totuwadde accountability ya sente ezayingira totubulidde gye zaava nojja noaccusing buaccusinzi naawe olina fault so kotuwe answer then olyokuwa accusing ono n'ekirala tujja kwetaaga evidence nga mwami Lord Mayor nga bwamuaccusing nti nno azijja eno n'eri atulage evidence bannayuganda kati essaawa etuuse bakole ki bamanye abantu ababagamba nti tugenda kujjako nakyemalira abantu ababagamba nti twagala kununula ggwanga lino oba bali kwalaali oba tebaliiko abaana b'abantu bakyali mu makomera n'essaawa zino ba political prisoners balowooza nti balwanirira ekintu balwanirira cause n'abakulu gye bakola ki gye baliko naye embeera eno bwetuukawo kituwa okwennyamira ffe nga abafe abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba oludda olwabula gavumenti n'abaana baffe abali mu makomera n'abazadde b'abaana baffe abazze basibwa olw'okuba nti abantu bano balinga abaliwo okwekkusanga bo okwenoonyeza ebyabwe eno yessaawa ebibiina ebirala biyige n'ekirala bwe tugamba nti tugenda kujjako President Museven kyekigendererwa tulina okufokasinga tulina okwetereeza tulina obuvamu eno mess otherwise omulamwa gwa struggle guyinza okuba kati saawa eno abamu tebakyakola ki tebakyalaba direction tukwatawa FDC eno yabadde n'okulonda embeera eno yatuuse n'okuyimirizisa okulonda tetuli sure oba kunaabaawo ekirala tetumanyi embeera eno eri mu FDC bweti ereka ekibiina kya FDC kiyimiridde oba kigenda kusaanawo ereka kiri waggulu oba ekireka wansi kubanga embeera etandika butandisi
Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa, obwamakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 422. Victory School of Beauty and Hospitality Management. Bone Barista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bikanga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21. Tulikayo mu bulango bwa bakama bange naye nga te nyongera okujjukiza banafa ba Century Property Real Estate Uganda Limited bano batunda ttaka bagula ne batunda ate nga banafe bano basobola okumanaginga properties zo batya bwo oyina amayumba g'abapangisa oyina ebintu ebikulemeredde itabana pa Century Property Real Estate amasimu kwegali awo basobola okukuyamba mu buli mbeera yonna. Balina plot okuva ku miliyoni 1 mpaka waggulu yonna woyagala. Balina ku buli luguudo ate bakuzimbira n'ennyumba. So Century Property Real Estate Uganda Limited bali Kyaluwajjala Namugongo Esonde emabega wa Total Petrol Station wali head office ate osobola okubafuna webale nnyo webali ddala. Victory School of Beauty and Hospitality Management basomesa amawulire bagasomesa abo boyagala diploma yagala certificate basomesa era abo bango yagala ebintu by'emikono yukira nti ly'ettendekero likyasinze okubanga lina skills wonna mu mbeera yonna buli kyoyagala nga kya bya mikono. Victory School of Beauty bali opposite oba Nateete Police Division ogiraba wali then bo bali wano wammanga webale nnyo webali dda tewerabira Mami Soneyes Carpet World bamuyita Soneyes Carpet World alinaanye diary ekatwe ali opposite awo ekkuba eriva mu lubiri. Soneyes Carpet World batunda carpet ekyenjawulo kye balina bw'ogenda kugula carpet bakuwa domat yabwerere bakola delivery oba oli mu kitundu kya ggwanga wakuba batusa carpets ez'enjawulo. Soneyes Carpet World beteefuteefu okukolera okuba okuteekerateekera ennyumba yo ekisaawe kyo kyakiyo muzikiti gwo mu mbeera yonna kubanga babiina buli kimu bakirina. Ham Auto oba Ham Connect UG batwala abantu bweru. Ham Connect UG abantu bano ndoza mu company zitwala abantu ebweru oyina besiga bwesizi. Watu oyina passport genda bagikolere gwo muwala. Bw'obanga oyina emirimu gijja kwanguwa banoonya ba security guards banoonya ba cleaner banoonya babafumba ba maids ba housekeeper. So Ham Connect UG basangwa wali ku FB Tower Building room number 03 C03 osobola okubalaba bakubire ku namba z'essimu zaabwe weziri awo era ojja kuba osobola okubanga otambula nabo mpola mpola. Webale nnyo webalire ddala nze Jamal owe Nakaseke waliwo gwesayogeddeeko awo omulala sponsoringa abantu bano bonna bamazeeyo ogendo obayiga waliwo omulala bamuyita nja kutwala onywe kakaawa barista bamuyita Bone Barista. Atendeka abaana n'abawa certificate zaabwe balina short courses certificate zaabwe za mwezi gumu kitundu 2 3 okubanga okuguse okufumba bukyaya akamata kakalu ng'ofumba bukyaya obwenjawulo. Bone Barista basangibwa Bakuli ku FB Tower Building. Ntwala ddi yakutwala onywe kacyayi balina kacyayi akalungi wansubiza n'okuntwala ewa mwami Kasibante ku Victory wami Kasibante ngenda bayira wenja kutwalayo nabadde naye eggulo nja kutwalayo Victory School of Beauty and Hospitality Management. Agaba ne bursaries agaba bursaries gwayagala okutunga ekyalaani ayagala
okuzimba ayagala okukanika ayagala okukola ebintu by'emikono genda towerabira ate nakugamba mwami Jamal Esther Nakawuya Foundation yes abaana betendeka ebintu ebyo kati singa mwami Kasibanto wa Victory School of Beauty atufunirayo bursaries ezo abaana fentu ba bursary ne basoma kubanga kati ennaku zino ebyemirimu gya office tebikyakola inakuba n'omulimu gwogwo obeera najyo naye ng'olina emirimu gy'ojjamu akasente awalala oba tolina gwa office ng'olina omulimu gwogwo oli waba alina ogwa office nga kuno agattako guno ogw'omutwe so mwami Kasibanto nzija Esther Nakawuya Foundation abaana erina bangi beetaaga bursaries ezo agaba bursaries webale nnyo webalire ddala mukwano gwange aliwa tulina Cab Motors Atini Motors Cab Motors basangibwa wa Bakuli emmotoka bwe oyagala ovuga emmotoka y'ekibanjampola genda mu Cab Motors bali wa Bakuli mabega wa hospital station naye nga byonna biwulirize waliwo essomero liri Kasubi baliyita Big and Bigger Vocational Institute barange mujje mumpagire good directed bananga abamu abatonotono mwami Jamal we balikwata ku bannayuganda abaana ngabo bosesa kiringa ekitonotono oba ekinene nnyo naye kankubulire olina kyeyogedde ku ali mabega ebintu by'ofiisi bino omwana asoma bachelors n'asoma ne bamutikkira n'akola biki n'amaliriza nga anoonya mulimu n'atambula n'obwoya ne bumuggwako nga ate tuyita n'abayambi abali ready okutuyamba ngaawe nakunyumizaako ssentebe wa NRM Western manyi emikwano gye nnina nti nina emikwano egiva mu byobufuzi byonna bannabyabufuzi bonna yalaba kyenkola n'atuwa ebyalaani abaana n'abawo n'agamba nti kati mukole eki musome ebyalaani biibyo kitegeera nti waliwo n'omulala eyatuwa mukwano gwaffe wa Nuupu najja n'atuwa kitegeera kuba ye yagaana okukola ki yagamba sagala mu kamera naye mbawadde ekitegeera nti abantu bangi bazze bambi batusupportinze batuyambye so Big and Bigger Vocational Institute tusangibwa Kasubi e Nakaseke tugenda teekayo branch n'embalala tugenda kuteekayo branch bino tebiriimu bya bufuzi essomero lino tulikola oba essomero lino twatula wansi ne muganda wange ne tuteesa ne tugamba kye tulina okukola munnayuganda tumuyambe tutyo omwana afuna emitwalo ago omwezi omwana certificate ogenda kumusomesa ayige ekyalaani ayige okusiba enviiri ayige okukanika ayige makeup ayige welding kati ebintu ebyo nti omwana bw'omutuuzaawo n'amugamba nti kino nekino ojja kusasula emitwalo 5 myezi 6 nina kuwa certificate oba myezi 3 ojja kufuna certificate omwana oba omumazi era njagala okwebaza okwebaza Mr. Kasibante anyambye nnyo ngayidinze nnyo okulaba engeri kuba omanyi ye president wa skilling mu Africa kati anyambye engeri gye tuyinza okutambuzaamu ekintu ekyo so abakulu abali eyo mujje mutuyambe Nakawuya Foundation nsobola okuwaayo bursaries nga 2 kasaba banga b'Nakaseke abala naye ekizibu nti Nakaseke atankwatako nnyo kuba mbamanya ate oli ndi ku mulonzi wange oli weewaka ng'ojjako ne ku mulonzi oba oyikutte ku muntu weewaka ave waka manyi kiba kibi nnyo okubeera nga Mukama akuyambye olina w'otuuse ninga banneiba bo bali bubi nnyo toba na security ngenda ennaku zino waliwo enjogera egamba ngenda kuyisa eggaali mu basuubuzi bannange mikwano gyange Gayi, Mr. Motors, Kawere Motors, Steam Subaru, Atini Motors, Vumu Motors, Cab Motors, Mukusu Motors, Big Dollar Motors, Investment. Mwenna basubuzi bewa Bakuli n'abasubuzi b'oku Payini. Ono muganda wammwe Jamalu kubanga nyamba bannayuganda benne tuzimba ggwanga nti ebiseera we tuliyambalira engule nga tulina be tukutteko mpozi kati oli wa Nuupu ndipi byo jemanyi dipi wagivaamu twagiriimo ebintu byokola byonna bindaga okuba nti nno oli wa ku kitebe eri gye tubeere ekamwokya mutongole tovangayo by the way kubanga kati kiringa nze
nze mukwano gwange nanga mukwano gwange nakimanyi ndi Wakyagulanye era namugamba nze temulina kinsenze ndi Wakyagulanye mina kye muŋŋamba oli mukadde wange nanga mukwano gwange akimanyi oli wa Nuupu akimanyi bulungi so tugende wabo oli Wakyagulanye agenda dda kadi yebulako kadi yebulako Big Bro nabeerawa mani njagala kwebaza ku mwami Kasibante mwami Kasibante twagala kwebaza webale kuyamba mwami muganda wange Big Bro Jamal ku nsonga zo training abaana being nti oli president oli mukulembeze wa Skilling Africa abakulembeze abamu beesuubira tebayamba balala naye twagala kwebaza Mr. Kasibante thank you so much we do appreciate n'abala bonna bakuyambyeko twagala kwongera kubeebaza mu ngeri emu oba endala n'abala abaagala okutuyambako era mujje ekikulu kya gano amagezi tugateeka mu baana baffe bannayuganda ate era gayamba ggwanga lyaffe Uganda. Honorable Nakawuya njagala tumalirize tulandaze nnyo mu nsonga zino ezaffe ez'obulango of course nakyo kiri part of this naye ensonga ya FDC Nandala Mafaabi, Elias Lukwago, Paul Patrick, Mulia, nani, Nesemujunganda, Nelodime. Abantu bano bana, tebali bana abo abanene. Abantu abo abasitudde ekibiina. Twali tumanyi ngaba actually nalaba former president. Kiza Besigye ate founder ow'ekisumuluzo FDC ng'ayogera ng'alina engeri gy'ayogeramu gye yeebuuza nyina we namulabidde ku ka interview akalala we namulabidde naye bannayuganda tuli basiru ye kennyini naye n'agamba naye mwali omuntu tayinza kubakalakata myaka nanga muli awo mutudde aleese n'omwana yagambye kati alese n'omwana tetumanyi oba omwana anaatuvuga ataalulaga yiyi n'ekikumi ate naye Jamal bw'oba ojjukira nnyo waliwo muna FDC kati yafuuka muna Ant General Grigori Mugisha Muntu yes yogere ya Grigori badembuzi General Grigori Mugisha Muntu yayogerako n'agamba nti batuyita ba moles bagamba nti tulya mu lulime ne mu luzise but time will tell who the real moles are. Watu yayogera era General Mugisha Muntu simanyi banywedde kachai taata time is really starting to tell. Time is really starting to tell. Nakitegeera. Kankotinga bulungi ebigambo bye nga bwe yabyogera n'agamba time will tell who the real moles are. N'agamba ffe katweyongereyo naye time ejja kukola ki? Ejja bagamba. So tetumanyi oba ebitandise olabika kati time etandise okujjayo abantu bennyini abalowoozebwanga nti batuufu bali ku opposition bali ku alaali kati nga batandise okuba nti nno baanikibwa nti ekyamazima tebali. Mugisha Muntu yabyogera okitegeera. So nekira mwami Museven yagamba President Museven yagamba nti by 2026 there will be no more opposition. Oba bitandise okulaba. So compare those two statements. Ekibiina okubanga ekibiina ebimu ku bibiina eby'amaanyi ebiwabula gavumenti ebigundiivu okubanga bitandise okweyabuluzaamu kiraga ki Munnayuganda atunuulira ebyobufuzi n'enkaliriza bw'obanga otandika okuzzaawo statement endala eya President Museveni nagiwulirako n'agamba by 2026 wajja kuba tewakyali kibiina kiri ku ludda luvuganya gavumenti kiri ku alaali. So tugambe nti ebigambo bya President Museveni bitandise okutuukirira era tugambe nti ebigambo bya General Mugisha Muntu nabyo bituukiridde. Ebinatuukirira kubanga ebya President Museveni ebinatuukira kubanga Nuupu weeri. Kati gompadde answer nti Nuupu weeri kati awensinzira kati kubanga byonna yabyogera nga tebannaba nakukakasa nti
NUP National Unity Platform nti egenda kubeerawo olwaleero NUP weeri nti era yeesinze okubalaga nti twagala obukulembeze twagala kujjako dictator. Okay, kakati awo njagala okusinziira nti ebigambo bya President Museven ongambye tebinnatuukirira kuba NUP ekola ki? NUP weeri. NUP essaawa erina kulabirira ku FDC. Essaawa eno NUP ekwate ekitabo ekope notisi. Kino ekiri mu FDC kireme gituukako. Okitegeera. Kino ekiri mu FDC aba NUP mukwate ekitabo mukope notisi mwetegereze mu revisinge kino kireme batuukako ekiri mu FDC. Kuba kitandika butandisi kize n'omuliro mungi tetumanyi oba kireka FDC waggulu oba kigireka wansi. Awo NUP erabireko. Ekirala President Museven n'abantu ba NRM esente balina mpitirivu mweje mukabira obwavu bo tebabukaaba bagenze bawagika mu bantu b'opposition sente ne bannabyabufuzi batanalya sente za President Museven mwegendereze ne bibina by'obufuzi nga sente za President Museven tezinaba penetratingamu namwe mukole eki mwegendereze kubanga President Museven statement ye okumalawo opposition mu ggwanga agibakinga n'ebikolwa akozesa sente n'abayingizamu sente kati bino bitandise okuwulira ng'ozimba bizimbe bya buwumbi sente ozijjawa bwe wafuna sente tewatubulira gye wazijja oyagala twala kibiina kyaffe mu NRM kitegeeza nti President Museven ne banne tebatudde wakati mugamba nti opposition baagala gimalawo bakozesa omusimbi oguyitiridde kati okwegendereza kulina okubeerawo mu ngeri yonna. Kiruma nnyo era bannayuganda kibaluma nnyo nga bawulira nga abaliiriddwamu olukwe nga bawulira nga bafuuliddwa abatategeera nagamba ye ng'abaana baffe babasibye abaana baffe nga balina biwundukulwa bya bufuzi ate betubadde tugoberera ate nabo balya ssente wa President Museven. Obulumi bungi mu bannayuganda n'essaawa eno abaana bakyali makomera babasiba naye oli wakiwulira ng'ali amaze mwaka mukomera amaze emyaka 2 mukomera political prisoner n'agamba ate abakulu balya ssente tetulina tuvundira mu makomera bakadde baffe tebalina kye beeyalira tebalina kyakulya tulina tuvundira mu makomera olwa bya bufuzi twayagala kununula ggwanga lyaffe abakulu tebatuliiko so kiruma nnyo. Sibula abatulaba honorable abatulaba abalungi njagala kubasiibula nnyo mwebale kutulaba njagala kubakubiriza mweyongere okukola obulangira bw'omunaku kwekolera. Nze Esther Nakawooya mama Nakaseke by the way nzikiriza nkunge ku bannabulemeezi bannabulemeezi abalungi twagala kubakunga twongere okuwagira ttiimu yaffe ya bulemeezi twawangudde sofa tennakola bubi ttiimu yaffe ekibinja kyerimu tennakola bubi twagala kubakunga tuwagire ttiimu ya bulemeezi buli omu kyolina kireete bannabyabufuzi mu bulemeezi that is Nakaseke Luweero Nakasongola leeta kyolina bannabyabusuubuzi mu bulemeezi leeta kyolina ogoberera omupiira oyagala bulemeezi leeta kyolina ne bwe luba 1,000 ne bwe ziba 2 ne bwe guba 1,000 ne bwe giba 10,000 buli kimu tukyaniriza ku lwa ttiimu yaffe bulemeezi twagala kikopo twagala kukwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo omulundi guno twakikomya 2019 tukiddamu 2023 nze Nakawooya Esther mama Nakaseke mbako ow'ensonga Ssaabasajja Kabaka awangaale tweyanzenge oyo abadde honorable Nakawooya Esther ttiimu ffe tuddako mama Nakaseke webale nnyo webali eddala atulaba njagala okubabuuzaako n'obatumira mwenna naddala abali mu diaspora abali e Uganda basuubuzi bannange ne bannamawulire bannange mwebale kwagala nsi yammwe tweyongere ojjagala mwagale nnyo n'obwakabaka bwammwe nze omu ku muvubuka eyeegomba okukwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo nze omu ku muvubuka bwe mba ku muzindaalo gwe nnina ku leediyo gye nkolako abagamba buli wemba sinnavaako akawuka ka Mukenenya ndi ku kiri ekya Ssaabasajja kye yayogera nti 2-3 nga tewali Mukenenya tuva mu bino ebyaki eby'obufuzi ebyaki naye omulanga gwa Ssaabasajja kikulu nnyo ayi beene nze musajjawo Kalyesuubula ow'endiga ndi muzzukulu wa Loomwa muzzukulu wa Kiyingi muzzukulu wa Kalyesuubula ndi mutabani wa Beri Kiyingi ndi
kakati ntambula nawo otambula. Okay, sorry. Ojja tambula olulo. Badde nkujjukizaako erinnya lye weerabidde. Omenga mukulu madde ndi mukutambula. Nze ndi wakutambula mu luutu ejja. Luutu ejja kulw'okumeka nga Ssaabasajja ajaguza emyaka 3 ku Namulondo. Ku Mande? Inabira Mande. Mande, yes. Olwenja okulambula ng'Omuganda nze. Leero olubadde lulwo. Alhamdulillah. Nakawoya mumuleke akume Jime olikata Jime omujjukiro mumanyi Jime ava wali waffe Kibaale Jime w'Ekibaale muganda wange webale Jime kutulaba nkwagala nnyo muganda wange omusajja oyo yanjirawo omubiri fenna alina gw'atayiirawo omusajja yanjirawo omubiri ate yaŋŋamba olwaleero naye ayagala kunsindika walala biri yabikoowa yagamba Jime ojja kunnyinnyonnyola bulungi akume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko.